Messe katuuse Kampala kakati tugenda kukola bwe tuti abatugamba batya okay kamala funa program wano nga 18 lwe lwencha right yeah okay bode egenda kubanga etuuka kati we twogera eri mu bagita funeral house funeral home oba ntegeera kakati bagamba nti 17th January olunaku olwaleero he will head to Munyonyo Church of Uganda for service and then head to his home in Kabuuma. Oh, you know neighbor. Kakati ng'ennaku z'omwezi 18 January 2025 Nicholas Pode will head to the home of the art industry, the National Theatre, where his friends and art fraternity will view him. 18 yes, Saturday. 18 is tomorrow. Today is 17th. Yeah, today is Friday. Okay. Banangu chireka ne tugenda maaso. Nzembe kuwa. Tuli munnaku sagala tuyombe. Kale lwaki oyingira akantu kange. Kola akantu kale tugenda. Oyingira nnyo mu buntu bwange. Kale kakati from the National Theatre on 19th January 2025 stage ajja kusulayo. Sunday his body will proceed to his final destination at his ancestral home in Rampala, where it will be rested on Monday 20th January 2025 saa 8. Kale batugamba the team on his cause would want to take this opportunity to thank every individual. Okay. Kale eyo ye twagala okwebaza team y'abanna Uganda mu America. Mina mkwano gwange eyo yangamba sayimo process ebeera mpanvu. Actually time nyingi yangamba process ebeera mpanvu but it takes a lot. So twagala okubebaza nti omuntu abadde asobola okukoowa n'agamba bannaye tumuziike tunaabaweereza ebifaananyi. Yes naye mwebale bwe baba batadde effort. So kitwala si kyangu nga bw'olowooza muntu afiiridde Kampala nti kakati afudde mutufunire yawo coffin mutufunire yawo akasodde tuteekeko gundi ne process yennyini even if there is money. So biwanvu muko ne mwebale butakoowa mwebale butasi nakugumika like people move on. People move omanya okufa kuno nga yetwagamba bintu waliwo ebyensine biri bye tuba tulekedde. Omuntu bwaziika nkiraba nnyo mu ddiini yaffe abasiraamu baziikirawo. Omuntu omwayizo nga yite baba abantu opportunity bala kuziika naye kiyamba nze nganze bwe nkifuna mu perception eyo kiyambako abantu okwanguwa okudda omutima guno okuweweera okukkiriza yonna abasinga tukkiriza tumaze ziiko ogenda munnammwe temukyamulaba naye bw'aba akyaliwo you feel sorry for people who have been close to a family kuva we baamubika paka kati nothing has been going on. Naye munnange tubasasiddeko ate nammwe mwebale kubeera bagumi. Twagala okubaza ttiimu naddala Ugandan community mu America mwebale nnyo njagala kwebaza kuba kati wano nsoma bugunize n'abako Wycliffe Luyombya abo yali contact person abo Beka Mulumba ndaba wano Farida Kuteesa ndaba Zera ndabako Bukenya Muvawala mwenna ne tiimu endala mwenna nyono yali naye mukwano we yanivudde nno Sekamate mwenna tiimu yonna mwebale kubanga ate mukikwasaganyiza bo bakuma vigil yaabwe mu community yaabwe nga amaze okuva mu bulamu obw'ensi. So twagala okubebaza nziramu okubebaza mwebale nnyo ddala bannayuganda community y'abannayuganda. Kale ndowooza tuveewo kakati olunaku olwo tugenda kusula mu lumbe lwa Nkatolo Bwama. Leero 17